Alright, olugambo yemmere y'omwoyo. Siri musumba, siri pasta, siri faaza, siri maseeka, wabula nkola lugambo. Kati tambuza video. Munnamawulire owa CNN amanyikibwa nga Madowo, ono ng'abaddeko e Uganda ennaku ntono nnyo emabega, alangiriridde nti agenda kuta documentary gye yakola we yabadde mu Uganda olunaku olwaleero. Tambuza video kati nkuwa olugambo. Jolo Quality Properties and Real Estate Consultants Limited bakabaka batuleetedde ekijjulo ekibbiitu, batuleetedde bonanza g'omuvubuka eyeeyiya osobola okuwuninga ettaka ku kakadde kamu n'ekitundu n'ofuna poloti y'omu Bajjolo ate n'oba nga omwaka oguyingira oli fine. Kubako y'essimu omukyala ajja gikwata mugambe simple yakubye akalango tuzze, agenda kukulambuza estates ez'enjawulo ate obeere nga olondako ly'oyagala. Just a few days ago, if I'm not mistaken, 1 week ago, Robert Kyagulanyi Ssentamu Monday eri ewedde yali Nakawa, but of course that day in the morning yafuna omugenyi oyo gw'olengera ekifaananyi kyakubwa emagere bwali budde bwa kumakya, Madowo ng'azze okukola interview ne Bobi Wine. Few hours ago atadde ku mukutu gwo gwa X n'agamba Ugandan presidential candidate Bobi Wine wears a bulletproof vest and helmet to campaign because President Museveni's regime has me as the main target. Full story tomorrow on CNN about the violence we witnessed. Mama yangu. Madowo olunaku Bobi Wine lwagende Nakawa yakeera magere, era olunaku olwo bakeera kukolayo something, bakeera kukolayo akantu, wabula Madowo teyakoma kantu. Olunaku olwo yatambula ne Bobi Wine okuva emagere mpaka lwe yamala Lare Sole Lwale Keeko. Olunaku olwo we witnessed a lot of violence. Lwe twalaba ow'amagye eyalinnya ku mutwe gw'omwana nga asamba oba ng'ambe nga akola ki nga asamba omupiira. Now, Madowo agambye mu posti ye kanjikuddiremu, Ugandan presidential candidate Bobi Wine wears a bulletproof vest and helmet to campaign because President Museveni's regime has me as the main target. Full story tomorrow on CNN about the violence we witnessed. Akasembayo wansi on CNN about the violence we witnessed. Bobi Wine ayina engeri Katonda gy'amubaliramu ekintu kye. Laba Madowo wajja mu Uganda nga tubuze ennaku ntono nnyo okulonda. Madowo is not your usual bano ba usual journalists. No. This is a well-certified journalist, investigative journalist who has worked for the biggest media houses. Yaliko ku BBC, essaawa zino ali ku CNN. Nti waba akoze story like such a story, trust me, it's going to go viral. Bobi Wine as a presidential candidate okubanga campaign zazikola yambadde bulletproof vest ne helmet, it is a statement. Olunaku Bobi Wine lwe yatambula ne Madowo, simanyi oba poliisi nayo nze banenzi simanyi na kumanya
poliisi n'amagye yemu abasinze oleetera muzeeyi obuzibu. Ate ku olwo it was very violent to the brim. Very violent. Ate Bobi Wine alina engeri gy'avuze amagye ne regime ya Museveni waabaagala. Because ebbanga lyonna abadde agamba nti let's use the cameras as our weapon. Kati mu Uganda twali tulina bu AK-47. Aba Bobi Wine bane mulina bu kamera bu AK-47. Labalale Madowo wajja ne American Wuzigan eri ennene kanganga. Ku lunaku lwennyini lwajja obutambi bwafuluma obuli nasty. Nze nabagamba bukyaŋŋambawo mu bulamu mbadde sirabangako magye mangi mu kifo ewatali Museveni ng'amagye ge nalaba ku rawundi y'ekisaasi ya Northern. Okategedde? Now, don't think nti Leero Madowo agenda kulaga footage yekka gwe yakwata nga azze. No, my brothers and my sisters. So much is going to be shown. Olunaku olwaleero Bobi Wine w'abadde ava ku Lwale e Lubaga ng'ayita e Kaleerwe okudda ewuwe Magere, abasajja balese ekimotoka mu budde bw'olweggulo ng'abakazi abaami n'abakyala bateekateeka night economy okuyiiya ekikumi ky'olabirira abaana baabwe along the road. Omusajja n'akuba amazzi agalimu tiya gas mu bizinesi z'abantu bambi nezoonooneka. Va ku bizinesi okwonooneka abamu ne bafuniramu n'ebisago. Omanyi okuba amazzi ng'obadde osigenda siika chipusi nga wali esseppiti eteta nga oli mugira bwoti oli nakuba amazzi n'ogwa mu seppiti ya butto, oyo naaba ng'afunye ebisago. Kibadde so nasty. And of course it wasn't even called for. The man is going home, moving peacefully. Ate okuba mazzi mu bantu abayimiridde on the roadside ogezaako muwubira. Kale kwegamba omukungu omwe wa NRM yagambye nti abo boolaba batulugunya abantu abo ba NUP. Leero Madowo tewali kyensinze kulinda nga documentary y'ono mwami. This is a gentleman who did a 5-minute mini documentary ku Tanzania. Bajenzi banje eri documentary yatambula. Kati olwaleero tulinze omukulu atuwe kiki ekiri mu Uganda. Abo bonabona abadde beebuzaabuza ebya Madowo si AI agenda kuleeta reality, because mu post agambye full story tomorrow on CNN about the violence we witnessed. That was a video.